essaawa yonna wandibalukawo olutalo utagenda kuba lwangu wakati wa South Africa n'eggwanga lya Rwanda. Olunaku olwaleero njagadde tutunulire eggwanga lya Rwanda wabula nga sinnagenda ku ggwanga lya Rwanda ekiri mu State House Kampala, Uganda. Nali wano olunaku olw'Essande ne nkola vidiyo eno abagoberezi bange mwenna batambudde nange ebbanga lyonna. Nkakasa temuli bamu ku abo abagenda okuttibwa oba abagenda okutwalibwa nga temutegedde, kubanga ebintu ebimu nzize mbyogerako wano ku app eno oba nzize nga mbawa amawulire ago lwakuba bamu ku mmwe vidiyo mulabako ndabe temugiwa budde giwuliriza nagimalayo, naye ggwe awaddeyo obudde buno olaba vidiyo zange n'ozimalayo. Naddala eraba vidiyo eno gye nakola olunaku olw'Essande navayo ne nkutegeeza nti ekiri mu State House General Kaguta Museveni ayise Ssaabawolereza wa gavumenti oba Antony General ow'ekitiibwa Kiryowa Kiwanuka ku nsonga ya kkooti ensukkulumu okusazaamu oba okusattulula commercial court. Eyalaba vidiyo eno n'ogimalayo ndowooza kyenjogerako ojja kujja ojjulire. Navayo ne nkutegeeza nti amawulire genfuna olunaku olwokubiri bateekateeka ow'ekitiibwa Kiryowa Kiwanuka agende mu Paalamenti y'eggwanga lino Uganda alabike ng'akola enteekateeka okulaba nga bayisa etteeka oba bakwata obuwaayiro babunjike mu ssemateeka w'eggwanga lyange Uganda. Njogera bino ng'owuliriza olunaku luno olwokubiri eddakiika ziri 15 ezaakeegaana essaawa 10 ez'olunaku olwaleero. Nze da Energy Master musajja wa Kabaka Chopper Uganda ekiri mu State House oba ekibadde mu State House olunaku olwaleero kyendeese. Gwe Munnayuganda naddala gwangoberera vidiyo eno giteeke mu favorite ate agisharinge kubanga ejjuddemu okumanya ebiri ebuziba, ejjuddemu okubuuka. Naddala gwe Munnayuganda yagala ensi yo tosubwa vidiyo eno gigoberere okuva weetandikidde mpaka gyekoma. Olunaku olwaleero olwokubiri ekibadde mu State House bibadde birala, kubanga amawulire gennyongera okuba nga nfuna okuva mu State House olunaku luno olwaleero General Kaguta Yoweri Kaburwa Museveni agambye mugende mukole enteekateeka olunaku olwokutaano essaawa 4 njagala buli mubaka wa Parliament muna NRM n'oyo alina akakwate ku NRM asooka ajje wano tubeeku bye tuwayaamu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayisa ababaka ba NRM n'abo abalina akakwate ku NRM olunaku olwokutaano bagende babeeko ensonga ze boogera. Nsonga ki nazikuwa ku lunaku olw'Essande. Nakutegeeza nti Yoweri Kaguta Museveni bwebanga kkooti ensukkulumu yasazaamu kkooti ey'amagye ebigambo byayogera ku lunaku nga bamaze okuba nga basazaamu kkooti eyo oba nga bagisattulula, navayo ne ntemaatema ensonga mu vidiyo eno. Kiteeberezebwa oba kikakafu ddala nti ku lunaku olwokutaano ensonga egenda okuyisa ababaka y'emu ku nsonga eyo, kubanga Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ayagala ku lunaku olw'Emmande eya next week egenda okutuuka nga ababaka ba NRM bonna bamaze okuba nga babatira ku ki kye balina okuba nga bakola, kubanga amawulire genfuna kano kakulu nnyo. Omubaka wa NUP mu kaseera kano akiikirira abantu b'e Bukoto South nga yajjira ku kaadi ya NUP wabula nga yavaayo lwatu n'ajabulya n'agamba takyali mubaka wa NUP yeegasse butereevu ku NRM. Gwe Munnayuganda mpa amatu. Twaha Kagabo Dokita olunaku olwaleero abadde mu State House n'owekitiibwa Kiryowa Kiwanuka ne His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. Bibino ebibaddeyo. Dokita Twaha Kagabo agambye nze ndirwedde okubanga nkomererwa omusumaali mu mutwe. Nze y'owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni President nze ngenda kuyirawo omubiri singa onaakola bino. Ndabye abantu bangi abayiyewo omubiri n'ogenda n'obawa agafo. Ndabye abantu bangi
abagwa mu bintu olw'okubanga bakwiriddewo mubiri ow'ekitiibwa pulezidenti nze neewaddeyo olunaku olwaleero ŋŋenda kuba omusaale ŋŋenda kukulemberamu babaka bannange ndeete ekirowoozo nyimirire ku fulo ya paalamenti ndeete ebbago erigenda okubanga diddamu okubanga liyimirizaawo kkooti ey'amagye eddemu okubanga ekola emirimu gyayo obukwakku egy'okuwozesa bannayuganda mu kkooti eyo. Twaha Kagabo agambye w'ekitiibwa pulezidenti nze eri Bukoto South gye nkiikirira siri sure oba akalulu ka 2026 banaddamu okumpa entebe. Wabula gwe nsuubiza ekintu kimu nti singa nnaaba nsazeewo okubanga nyimirira ku fulo ya paalamenti nendeeta ekiteeso oba nendeeta ebbago okulaba nga mu ssemateeka w'eggwanga nti Uganda akwatibwamu tunyigemu akawaayiro oba tunyigemu etteeka erigenda okuba nga likomyawo commercial court okubanga eddamu okubanga eramula mu ggwanga lyattu Uganda ogenda kuŋŋundumulako ogufo. Njagala bwa minisita saagala bingi gwamanyi ogenda kumpa bwa minisita bwaki oba bwaki ow'ekitiibwa pulezidenti bw'obanga osazeewo ng'ogamba onaakikola nze wende okuteekawo omugongo babaka bannange bagendeko baneegatteko okulaba nga tuleeta ebbago oba nga tuleeta etteeka eryo ligende mu ssemateeka lifuke etteeka nga liwa kooti y'amagye oba commercial court okulaba nga eddamu okubanga esitandinga. Twakagaba agamba nti tali sure talina bukkafu bumala nti anaddamu okubanga awangula wadde nga yavayo n'alangira lwatu n'agamba nti akalulu ka 2026 agenda kukeetabamu wabula agenda kugira ku kaadi eya NRM. Twakagaba agamba nze ndirwedde okubanga nfiirwa ekifo kyange bw'oba oyagala w'ekitiibwa pulezidenti okusimbawo n'omuntu omulala mu Bukoto South nze wendi okubanga mmuleka naye kasita ompa ekifo ekya bwa minisita mu gavumenti yo nze ogwange nja kugukola bulungi nja kuteekawo omugongo babaka bannange bonna bayimirire ku nze okulaba nga etteeka eryo liyita. Twakagamba takomyawo agamba w'ekitiibwa pulezidenti nye n'ababaka ba NUP bensobola okubanga enguza endowooza eno ne bagigula. Ekibadde mu State House olunaku olwaleero bibadde biwanvu ddala wabula mbadde nsawuta bwanvu ya vidiyo eno olunaku olw'okutaano enswera yange tegenda kuva mu State House. Nkugambye enswera yange egenda kusula mu State House okuva n'olunaku olwaleero olw'okubiri enkya olw'okusatu olw'okuna mpaka olw'okutaano then oluvannyuma ereete fayiro ku mmeeza egikubewo nzije ngibaweereze. Ekiri mu ggwanga lya South Africa n'eggwanga wakati wa Rwanda nkoko baana pulezidenti w'eggwanga lya South Africa Cyril Ramaphosa agambye mpadde eggwanga lya Rwanda essaawa 24 okubanga bakutte amagye gaabwe buli ekiyitibwa nti lino ggye lya Rwanda balijje ku ttaka lya Congo. Ramaphosa agambye Kagame Paul Rutagambwa nkuwadde essaawa 24 okubanga sikyalaba mujaasi wa ggwanga lya Rwanda ku ttaka lya DRC Congo. Ensonga eno mpanvu ddala era Rwanda oba South Africa jjukira Kagame yavayo n'ategeeza nti ye mwetegefu okubanga ayambalagana makanzu n'eggwanga lya South Africa webanga bagamba beewulira eryanyi ye waali okulabanga alwanagana naye. Teweerabira nti South Africa gamu ku mawanga gali ku ssemazingono Africa nga galina buli kimu ekyetaagisa. Bajeti y'amagye ga South Africa nnene ddala era nze wulira bino ng'obijja kunzita Energy Master eggwanga lya South Africa kkiriza Ghana singa liba lisazeewo okubanga ligenda butereevu mu lutalo n'eggwanga erya Rwanda ekigenda okuba ekibeera awo kiba si kyangu kubanga wadde eggwanga lya Rwanda ttono ddala era ggwanga liri awo funda lirina amagye bajeti y'amagye oba bajeti eteekebwa ku byokwerinda by'eggwanga eryo ntono naye Rwanda ge gamu ku mawanga agali wano mu Africa nga galina amagye agali kaali oba amagye agali solid oba amagye agalina training emala okuva mu ggwanga erya Isirayiri. Tulinde tulabe Paul Kagame kikyagenda okuba nga yanukula ku bigambo ebyogeddwa Cyril Ramaphosa ow'eggwanga lya South Africa. Amawulire agenda kwongera okubanga ngaleeta wabula yongera okubanga osabira eggwanga lyattu Uganda kubanga akaseera akajja paliamenti yaffe egenda kulabika nga ekola ffenna ekigendo